wa Katonda ez'omutima era nina n'akatabo ke naatera okufulumya ke nawandiika. Nzikiriza nnyo mu Divine Connection. Obulamu bwange butegeera mangu omuntu gwe nkolagana naye ne bwe mba simulabangako. Naye mu nsi ey'omwoyo Katonda angatta ku muntu ne muwulira n'omuntu sinakwogera wabula oba owulira omuntu n'omutegeera. Era njagala okubeera nga njogera kyova olaba njogera ebigambo eri abantu nti bwe tunaaba tugguddewo emitima gyaffe okutegeera Katonda ne tubeera abeetoowaze ne tukkiriza okubala ebibala ne tutambula mu Katonda n'amazima n'ekisa kye nga tetuwaalirira na bintu bya nsi eno ne twewombeeka wansi w'omukono gwa Katonda okutiyimusa ng'obudde butuuse. Katonda yennyini agenda kutuconnectinga ku bantu abalina embala yaffe abalowooza nga bwe tulowooza abaagala Katonda n'abayaayanira Mukama n'okulaba nga Katonda akola ekiteekwa okubeera ekyo eky'amazima. Kyova olaba nti ekkanisa estrugglinga ebeera mu buswavu, olaba nti abantu batambulira mu pretensi, ekintu bakibikkako bubisi olutaka nga bw'olaba muwogo ng'avuddeko ettaka oba lumonde nga buli ssaawa olina okuzzaako kubanga ettaka teririiwo. Kakati n'abantu abamu bwe tuli bwe tuti mu buweereza abantu tetutambulidde ddala ku mazima, abantu tebatambulidde ku mazima wabula batambula nga balina kye babikkako nga bw'oteekako masiki olina ogiteekako ne bw'oba nga tonyiridde feesi oba tewasenyezza oba tewanaabye kamwa oteekeko masiki. Tewali wajja kulaba nti tewasenyezza, tewali wajja kulaba mimwagyo nti walidde n'otanaaba ku mimwa. Naye ekkanisa bwedda ku musingi ekintu kye mbadde nkugamba nti Katonda muli mu mutima gwange ankonectinze ku bantu abalungi era nze ndaba nti ministry eno eya healing outreach Katonda atuleetedde abantu abalina omutima omulungi. Kyova olaba nga abantu bawona, omuntu ne bwawulira enjiri kyova olaba tuli ku platform eno abantu bawona. Kana Fred tubadde tumusabira, mukyala Kitaka tumusabira, Musa tumusabira, n'abalala bonna abanyigiriza omwana alina kidini nga tubasabira. Ku mukutu tubeera n'okwegayirira twabagamba tuyingirako ssaawa 9 kitundu otega alaamu yo 9 kitundu tutandika okwegayirira lumaani tugenda nga tugabana ku bbalaza Mande ssaawa 4 zennyini ez'ekiro ez'e Uganda. Classes zaffe zibeererawo eza discipleship. Twabagamba oluggi luggule nnyo gye muli okujja tugabana ate ne kitukolera bulungi okweyongera okumanya engeri y'obuweereza nnyo.